Gavumenti ya kuno kyetaakole, gavumenti ya Museveni buli kimu ekisoboka. Bano mu kulya enguzi beekansa, balidde eggwanga lyonna balibbyemu ensimbi, bazimbyemu ebizimbe mu mawanga ag'enjawulo agatali gamu, bakozemu buli kyabugagga ky'owulira mu nsi muno tebakyalina kye beetaaga bwe ŋŋamba. Bwe balaba nti eggwanga bamaze oddikaliza balimazeemu, batandiseewo enkola mbu bavumirira ekyokulya enguzi, beeyita mbu tebalyanga ku nguzi, era bataddewo olunaku okutongoza mbu okulwanyisa okulya enguzi mu ggwanga, kyokka nga be bali b'enguzi abakulu. Lwaki ssebo ogamba nti okutambula tekujja malawo nguzi? Olw'ensonga ekintu kino mukama wange abatambula bennyini be balimu ate abali b'enguzi ssebo. Emisale nokirwanyisa enyabe ng'ekyo kyo kigwawo ssebo. Ogambe nti muze agenda kuyekalakasa lwanguzi nga naye muli wanguzi. Ebiina makulu naye enguzi bitumalira budde obwo ebyo kutumalako mirembe. Mulimu ekitunzi yatutundira n'ennyanja Lusinga. Muze ye ekyo kyamu okutambula gyatambula kuba tukimanye eggwanga yali eddiza. Ekyo kyo tukimanyi kyamu gyatambula. N'oba wabonyabonya ffe banaku be talina kyatuwa naye nga ye Museveni muli wanguzi. Ebyo byaliko mbu atambula lwanguzi yeekalakasa byakiwani tatumalaako mirembe. Kino kye bakoze babadde nga bagitongoza kyere kuba nabo bennyini bakyogeddeko. Buli omu muli wanguzi, buli wali waali ali enguzi. Olunaku luno lwakedde ne bakunga Abannayuganda okutambuza ebigere okuva ku State Square paka okutuuka ku kisaawe Kololo. Era batambudde mu kulikireyo ddala, mwakoze omulimu gw'amaanyi, naye nga si kutambula nti babadde baagala munnaaye, tebabadde tebamanyi kigenda mu maaso, bo batambudde balowooza balwanyisa nguzi, kumbe bambi batongoza okulya enguzi ekyere. NRM mwe musinze okulya enguzi mu ggwanga lino, era mwe mwetabye ku mikolo gino, mwe mujumbidde ekintu kino. Bannayuganda no bakyogeddeko bwe bati ekintu kino abasinga buli omu awadde endowooza ye ku butya bwakiraba. Abalowooza nti nno balwanyisa kulya nguzi, bano batongozza kugirya buli. Bwe bati Bannayuganda bwe boogedde ku nsonga zino. President Museveni yafuga eggwanga. Oŋŋamba otya mbu agenda kwekalakasa lwatambuza buli banguzi nga abakozi bonna abakozi abali mu babe bazze gulo ne bagwa bugindi bazijjoga nti bazze kuzine bajja okulya enguzi. Era Museveni abantu babamanyi bonna bakosa mu gavumenti ye bonna ne batambula nabo bonna bamanyi. So kati okutambula kwe tekugasa. Okutambula kwe kukoona bono bantu bonna bafiiriza okutokola emirimu gyabwe tuli muno kitalina bwe tuvuga abantu bonna batuvuddeko ebyokutambula. Basazo batambuza ebigere makubo gonna yagaga nakasero mugale Kampala Road bamugala enguudo ziringa agamba zizensi tugimulekere tuleke tufe atubungi. Oyo muzee agadde tuyitira ssente talina makulu akooyi yandibadde awummula ekyo n'akita n'atwononera bononesi ssente katasooke omuntu wa bulijjo tojja kuŋŋamba ogadde ekkubo nga wenkiki ekyokulya nagenda embeerawo ewange atugambe lungi atukomye egamba ekyo tugeewo. Muzee yennyini yeekalakasa lwanguzi naye muli wanguzi atutundidde ennyanja atutundidde buli kimu tetukyalina kantu. That from today the judiciary commits itself to act always in accordance with the law and the constitution and the rules of justice and fairness. Chief Justice of the Republic of Uganda, on behalf of the judiciary and on my own behalf, do hereby pledge that the judiciary will adhere to the following commitments as we administer justice in the execution of our duties. 1. To be honest and ethical in all our dealings. Awo nno bwe tuvuddewo tugenzeeko ne tuwuliriza ku bigambo bya bannabyabufuzi ab'enjawulo abanene nabo ne babaako kye batugamba era ku nsonga ze zimu ez'okulya enguzi. Ekikoledde olwaliro kinene nnyo mu byafaayo bya Uganda, kyongedde sensitization, kyongedde okutuwa akaseera okumanya nti twetaaga internal reflection. Ffe ffennyini twekubemu attooki tulabe oba waliwo obuli bw'enguzi ku level zonna. Nebaza Katonda nti ebitongole byonna ebya gavumenti bivuddeyo, all the arms of government have been here. Twebaza Katonda nti the turn up has been great. Kitegeeza nti abantu bakooye enguzi, Bannayuganda bavuddeyo, omwoyo omutukuvu abaddewo kubanga kino kikola kya Bayibuli kya Katonda. Ate ffe abasumba kituwanguyidde kubanga kigenda kutuyamba okwongezayo obubaka buno mu maaso, kubanga ffe tulina okuba nga tukola kino okubuulira abantu okukola obutuukirivu.
so tukkiriza kino kigenda kubaako kyekikola mu Uganda yaffe era nebaza nnyo president ne Lieutenant Colonel Nakalema okuba nga bakwataganyiza ffenna ne batuyamba okukola Bayibuli kyetugamba okukola. Uganda bwetaba nguzi bonna Uganda bonna bakulaakulana, ebyalo bikulaakulana, bifuna amasanyalaze, bifuna enguudo, abantu bafuna emisango gyabwe okukolebwako obulungi ne bafuna justice. Uganda efuna ssente, abanaku bavaayo, emirimu girabika, abantu abagwanyiziwa okufuna emirimu bagifuna kubanga temuli nguzi. Ebicuppuli by'ebintu byetuleeta mu Uganda bivaawo. Katonda akola binene nnyo singa Uganda evaamu buli bwenguzi. Twebaza Katonda, kino kijja kutuwa omulamwa omulungi ddala. Awo tusinzidde ne tufuna okwogera kwa Muzeeyi Museveni afuga eggwanga lino, akulira okulya enguzi, anyaguludde eggwanga. Tufunye kwogera kwe ng'ayogera bw'ati ku nsonga eno. Enkwa enyunyuuta. So this is the problem number one. Corrupt people are parasites. Because the people don't see them, they think that God does not see them. Yet God sees what people don't see. And I can tell you that I have been watching in Uganda here in the last 60 years. I have not seen these corrupt people being successful sustainably. Kirabika obugaga bw'obubbi bulina ekisiraani. Kubanga mbadde wano myaka kati 6 omuguze. Nenda abalowooza tebagezi. Bagenda okuba ne bagagawala. Naye kirabika nti ebyobubbi birina ekisiraani. Mbadde wano ndaba. Saagala kuddayo ebyokulabirako namwe tulina okunoonyereza. That corruption is also a spiritual problem. I have never stolen anything from anybody, but I'm also not a poor man. What is amazing? The other day I was on the social media when I was in my house in Switzerland, and some people were. I was telling them the story. I was fighting the communists, coming to Mali, coming to Bogote. The one who was, they came to Friday to steal our cows, but they didn't succeed. They failed. In the savannah, and the soldiers go up my father's house with the RPG, but they never saw our house.